ababaniriza ku TMO online television mwebale kuba balabi balungi yenze Kanka Capital ndine mutabani wa Mole na Matovu Mirundi saako John Mirundi ononga Joseph Tamale Mirundi senior omukutu gwaffe guno twaguggulawo eri mwenna abaagala okuba ebirango bya business bannaffe abalina business ez'enjawulo mujje muyise ebirango byammwe ku mukutu gwaffe guno nammwe mwenna abalina ebirango naddala ebikwatagana ku byobufuzi omukutu twaguggulawo engeri gyekiri kiseera kya campaign musobola okujja n'oteekako ekipande ekyo saako n'obubaka bwo eri abalonzi bwo obw'enjawulo mukozese namba y'essimu gy'olaba ku screen n'okusobola otutuukirira wamu nammwe ng'olina ky'otugamba ekyamawulire okuwabula saako n'ebirala byonna yitira ku WhatsApp oba kuba direct ku namba y'essimu eyo banyende butereevu tutandike ne political dose y'olunaku olwaleero ku TMO online television. Omanyi balooya bedda batambalanga n'eggandoola ng'eri mu ono ng'erimu ebituli kati abantu basuulanga mu ssente nga looya tagulwa bugulwa nga looya awoza buwoza awoleza bantu kati bwe yabanga ayita mu kitundu nga buli muntu yenna ateekamu ssente z'anaalya yes mpulira abasiraamu abo nabo balabirira nnyo bannaddiini bannaabwe nawulira bagamba abasiraamu bo bw'ogenda ku muzikiti bakyogera lwatu olina okuwaayo imaamu oba yasaaza ebintu by'obusiraamu ebyo gwabima naye kakati ffe naffe oli naakuba essimu onkubira essimu yaki kubanga bakubba dda balooya baazitwala lwaki gwe omalira obudde bwange nga balooya baazitwala ate gwe babbye abeera n'akamiro kangi nnyo gwe lwaki tewandowoozaako nga tonagenda balooya kulyako ssente why do you believe nti nze ejja kuddawo mmale obudde bwange nga nkukolera bwereere okujjako nga waliwo omulala ataddemu kubanga nze saagala kwesimba ku bwa pulezidenti saagala bubaka bwa palamenti abantu bakwagala bagamba muze mirundi yasobola okuwa yasobola okutuusa lwaki ssente bamala ozikubbako nojje wange nange saagala baavu I don't want poor people kati balonda abaka baabwe aba palamenti balonze abamagombola balonze eki balonde emisege ekigenda obbabonyabonya bakubirefu amasimu no don't ring me don't ring me lwaki okuba essimu yange bakwesiga no anti sikunesiga toli mubbi omuntu yenna toli mubbi abantu bagamba kaŋŋende wagundi yatali mubbi nti nze ndi muwalimu sina kyenjagala I don't want to be in government I don't kyenabeera mu gavumenti emyaka 14 naluma kamulali eno gavumenti sirigiddamu mpozi likolera endala ate erikwata ababbi abali muno naye muno ate mba nkoze eki ate njozeza nenyene kamuttaka nabagamba ndi mwe mumbuulire ani ali mu gavumenti eno eyeyagala okujjako obujozi bwabwe bwokka nti kakati ssente za covid bazibba bali ku mafaamu gaabwe bafuuwa mikka eyakubiddwa embooko mu ministry education miyingo abantu bamubanja ssente eyalya ssente mulala anyampisa ekiniga anyampisa eswaga ye ali ku faamu ye yaguze n'ekizimbe ekirala serious dibai olumala okubba bawesitaana ekirungi ekibaliko olumala okubba ssente nga bagulirawo omuganda yazitereka bwegibunya nga nzizaayo temujjeko tujoga nze temunjoga kunkubira simu I'm not answerable to anybody I will never work with this government again Museveni mwagalanga muntu nene Museveni naye bwaŋŋamba nti ntadde bwakakiiko ka campaign katuuleko sigendayo nina kukola byange ampe byange neekolera ebyange nakoowa ababbi bano nabakoowa emitima gyabwe nawona obutwa emirundi 3 kati muwoza bakadaga kadaga batutu bano abasajja babi abantu nobody can tell me that you know these people is a mulokole these are not balokole these are people from the devil. Are you serious? Komera basumule komera omuli katonda be yali agenda okwokya mu muliro ne batolokayo ne bajja ku nsi be babonyabonya abantu bw'oba oyagala okubategeera nti ekintu be bakikoze basiru. These are not intelligent people. One, tuikine nze national security nsoma ebitabo byayo nsoma ki disagera mu university but I'm qualified
security mpulira bitabo webiri tubigula ebiri expensive mu America tuddawo kati miteri temuyinza kubanga Kadaga mwakamala okumulwanyisa agana okugenda ku seeke n'abawangula nabagamba nti bwe yamala obbawangula ate yakola ensobi yadigira mu monitor ne bamuwa interview to defend her victory nga bakye banoonyamu Tango Odoyi yali ayina ekizibu nti ba delegates abaseeke obululu bwali bubasinga obungi kati kye baakola baagana Namuganza obutaddayo kwogera ng'amawulire gaabwe bagagambye temukkiriza Namuganza okwogera ne Tana bodi balina kwewozaako anti bwe boogera bakuba Tango Odoyi baamujja Makerere nga waliwo amuleese bwafuuke president mwana wange tosobola abantu bajja kubojooza ennyo abantu mulenzi gwe tosobola tebamuleeta kulondesa kwokka bagamba bano beegabira obusika nga bukyali balina okufuna ssente ez'akalulu kubanga obwongo bwabwe bubagamba ne bagamba ti patroni w'abamafiya bano yakulira nnyo Kenya n'akumati ne munne kati bo balowooza ti ssente ekola mu buli kintu ojagula balowoleza nnyo mu midiya ti midiya bwe batekoledde midiya tukijjamu midiya ya wano njikuba yonna combined 10 times tolooza nti batuufu kubana obakube mu midiya diru zaabwe akyembuuza omuntu atabikiddwa ku lediyo tafuna baziisi bamuziika olwaleero muwala waffe eyafiire Germany gwe nabagamba bamuziise naye njagende wa mukoddomi wange ne wa mutani wange Nsereko ne batabani bange naganye okulinnyayo mu lumbe lwaki era sirinnye muli kitaka abadde mukwano gwange nnyo buuza abaana be tebandabye balina amagezi ag'okweyambisa covid banteeke mu nnaku 14 ebakutwale mu karantini zange zife mbamanyi mbawulira nga boogera serious nti we bakulabira mu public olina kutwalibwa mu karantini obujozi bwe balina mu mutwe bwe bakulwanyisa tebawummula why they have never suffered a defeat kyobalaba nze bajja olokulamu jiji kalenzi gwe kijiko kajiji ewakajiji bafumbe emmere okuba akasajja gwe nkuyingiza kabbuli kajiddangamu ne kajijjako minisa information nji oddangamu n'ogijjako kalenzi gwe emu bweti n'ogijjako ne kadduka emisinde ne bagende wa NBS ne bamuwa ssente ate bazimulimba siriddayo bano abaana bajozi nnyo kagurupu kaabwe kabajozi nnyo why it has never registered a defeat bajja kubattira wano bajja kutta omuntu omubaba beba battire wano kakati olw'okuba Kadaga abalemeredde mu seeke n'abawangula baali bagamba mbakkirize bategesa nedda balekera ekintu kyabwe ate nze ndi mukambwe ennyo nedda Kadaga abalekera ekintu kyabwe nenadduli kiwunye obujozi bwabwe abantu bategeere ti ekintu kyabwe kiwunye bwe muba mwagala abasajja bano obujozi bwabwe mukole ebintu bibiri yawula Museveni kubo kuba bekweka nedda Museveni tabawagira tumwawula tutya Museveni tumwawula tutya kubali kubanga yayina pawe bajjawo wayingira Kongo Kinshasa n'omuntu okumulinga ebbulooka omanyi mzee abantu abo nga babba bagamba bateekawo nti amaanyi bagajjeeri tumwawula mutya ku bano lwaki bagenda ku Zoom batya Museveni bawulira bagenda kuki ku Zoom boogerero waliwo agenda ne mukazi we ku mbaga ne batuula eno omwezi omwe atuula eno tumwagala balaba kituufu. The reason why these people are using Zoom technology they don't want to be captured, they want to avoid Museveni ne Zoom njikwati bijogolo namba byo bujozi bwabo bonna ne mbubamalamu kakati this group is disparate bagenda kukola yenso byemu bagenda kutayo omuntu oli okola abantu bwe bayiika mu kibuga bajja kulemesa Bobi Wine okwewandiisa kubanga abasirikale nabo bababba omusirikale wa poliisi awaayo emitwalo 10 kasaaka eriwa ani yabayamba esente za saako kakati bano bonna abapoliisi be bazudde nga bali positive ani abawaddeyo sente wali akabunga abamaje bo mubawadde ki abakwata abantu
mu COVID. Waliwo ekisajja kyakuba essimu ng'ekizimbe kigudde Makindi. Musajja yakuba essimu n'agamba twakoze nga bwe watulagira ebizimbe byonna babiteeka mu vvu. Kubanga ssente za COVID. Mpulira. Abatunda ettaka Abaganda bano bagundi bano ababuloka bababuulira nti ezo za nzigi. Abaganda abantu ne batabulamu omusenyu ekigwa ku ttaka ekigwa ku abasajja banga twakoze nga bwe wakoze Makindi banga na kino ekyokubiri nakyo kifu oyo kayavuwalire ddala n'atemambo kawoya waawa iyo sejjembe bagiyambisa bweyambisa kakati mbagamba nti abantu bano bw'obatunuulira si balokole. I worked in State House for 14 years. I saw one mulokole. Era nsabira. Nalabayo omuwala omulokole. Njagala kumanya mzee. Some of these people did not pass the balokole how I saw it. Obujuzi okujoga abantu. I survived the poison 3 times. Okulimba bandetira omukazi yeyambule bankwate. Salabayo mulokole. I saw one mulokole. Ate yali na mwana muwala mpulira era nakweza abadde ampeza nnyo messages oba yali mu accounts obawa that's mulokole. The rest are not balokole. No, obulokole wabuvumira ku kyo bwabalala. See the impact of bulokole in State House. Tewalaba effects zaabwo. Okujja kongo obulokole buno bulala. Buno bulokole made in Western Uganda. Bulokole bwemmanyi obwalekebwawo Yesu obuli mu Bayibuli salabayo mulokole. Bulokole made in Western Uganda. I'm telling you. Kakati nenkugamba tibina byonna byemulaba njagala kumanya mzee awulira maleyo munkwatye mu kkubo. Yes, I know my weakness. I am yanda. Olumu ne nirabira olumu ne nkoba. But that's my communication skills. Nti kakati Kadaga mumulwanyisiza abawangudde. Immediately nga yakabawangula. Namuganza teyaddamu kwogera n'ettana kubanga tango odoyi yali aleeteddwa akubani. Ne mukunama Kadaga exposed you why mwalaga results ez'ebitundu Kadaga mwataafuna kalo speaker nga kitegeeza butegeeza eyo wali ba mafia mwe bava. Kadaga watawangudde wava mafia lwaki why the battle was between ate Kadaga yabawangula 5 years ago. Naye ate kye newunya muzee Namuganza omuwoleriza ogamba naye baali muwadde omukisa neyewozaako. Namuganza tamanyi. Namuganza bano ba mafia baba bakola tobalabako. No. Kati abantu bonna bagenda kugamba ti Namuganza yeyadidde omutwe ogw'omuntu agutwalire Kadaga. Tetumanyi. Balimba manyi. Tusobola kukiwako bujulize. I want to assure my viewers. Let us this time mess up with this case. I will give the country overwhelming evidence with video for the first time. Umukazi oyo muteeke wali. Once he messes up. Once this Akulo messes up with this case of Kadaga, Miso we will expose her. Mpulira. We shall tell you who did this, who funded this money at this time. Audio. Mpulira. You Akulo must arrest the real culprits. Kubanga bukedde atandise. Bakutesenga bakute. We are not talking about murder. We are not talking about murder. We are not talking about murder. We are talking about murder with a purpose. I see. We are talking about a person liquidating the person for export. I see. Ekitegeeza this is not murder. Premeditated murder. Abachina. Nti eno murder. Premeditated ye mzee. Premeditated murder kitegeeza watudde wuwo n'owagala ejjambiyayo nga oyina ekigendererwa eyo bagijajinga different ne manslaughter. Kati bukedde ye bamafiya banne bakifudde okugamba tiwaliwo omwana eyattiddwa era si kumutta na kigendererwa n'omwana wa pastor attiddwa kakati nga kye baagala okugamba no. It's the wave of killings. COVID-19, you are stupid. It's not COVID-19. Amaka gatabuse. Which maka? Amaka gatabuse. Mumbulire y'amaka g'omusajja gwe bayita Semaka.
eyadde nabagambye waliwo bembadde njogera nabo nembagamba nti mu Baganda omusajja atayagala bitiibwa yenze nina abalongo bakuze bagendera mu university naye siri Saalongo nagana odyeyita lwaki ndaganda okulyeyita ekyo nga kitiibwa kya waggulu era ne mama wange yambuza nanga nti abalongo bali ludda bakuze wakola emikolo gy'abalongo gy'emikolo wagikola namala kuwemula bafuni naye osangayo omusajja azadde abalongo nadduka kuba talina sente zirisa baana babiri nga ffe tulisa embwa 10 kakati obwavu bwe bumutegeeza gyafunye Saalongo Lukwago era omusajja omu gundi yabuuza oyo wamaanyi Lukwago oyo wamaanyi Idi Amini yagenda okukola hijja e Saudi Arabia ne bamugamba nti akola hijja gira mu nnyonyi nga banne Idi Amini yali agenda eminnyonyi ya president yakomawo n'agikomyawo kakati bw'akomawo ne bamugamba nti ali haji bamuyita ali haji omusajja n'abuuza ekibuuzo mukoddomi wange Nsereko namuwulyanga ku leedi nga simanyina kumanya nnimu ennyina zaalifumbirwa Nsereko akalango ke yasinganga okulanga akalumanga abantu emwanyi yekukudde giyiwe n'alanga akalango n'aga nti gundi yabalangiranga obulango bungi yaga nti omuntu yenna ng'okyadde ewaka nga tonaba kulya nkoko oba ki sooka kebere mu ttooyi bwe bati balina kabini dduka ono gundi we yabattira ennyo gundi ono va ku covid mwafaako negundi ono kolera newajja Ebola kolera yaleeta Sebagala n'akubayiga kolera kitegeeza walidde bbi teeberera omuntu okugamba nti oli mulwadde wa kolera nti namugjeewa nti bbi wamunyweredde mazzi nga baga nti kati bagenda gamba kabeera nti munywa obutunda temubunywa amazzi temuganywa naye okutuusa batugamba tunywa amazzi gako kkubo mpulira ono wawoota buli yajja n'atereeza amazzi kati ewakyali kolera asi ewo dividend akati nkugamba nti abantu bano bwe mubatunuulira mulowooza ti bantu balamu Kadaga yabakuba luli why baagala Museveni omujjako bayirondamu omusika atayina oyo talina bamukubane bamwasa omutwe balowooza nti sente nti abantu ba Uganda sente abantu ba Uganda mwababba wajja n'oleeta baasi n'ojja obutakisi bakunoonya bunoonya bakwasa mutwe Can this man who brought the pioneer buses come up and say above Saloni Museveni nga abantu bakwagala bakazigwe bakwasa mutwe ekitegeeza ababbi baawano ababbi owino ababbi buli kantu konna cannot take a power from Museveni gwe bw'oyingira mu nnyama n'olyoka ogitta mbu bagiteekamu faladoni gwe mulenzi gwe n'ennyama n'egwa ebbeeyi because of you n'oliyingira ennuuni mulenzi gwe kitawe yateeka ssente meka mu lutalo n'ab'amaato ku nnyanja ne bakaaba kubanga ennuuni gw'ogitwala kabasi n'alangira kalantiini ne mu balunzi banne kalantiini kabasi sekikuba yamukubye kati ekiddiridde kumuvunjisanga ssente bw'awalaza empaka kati bye mukoze bw'alemerako abantu bano bye bakoze balowooza ti the only way of protecting themselves is retain power overthrow Museveni and retain power temukisobola why abantu babategedde yemwe abantu bategedde njagala kukubuuza muzee Miyingo Minister of Education yankubidde essimu nanga nti muganda ngondi bubi ogenda kumpangusa mu kalulu naye ndi wano nakubira mukazi wange namugamba nti abakazi muganda ngoyo mumumanyi ayagala nnyo bakyalabe I said one thing Miyingo abantu sinze nkukubya nze singa nali Miyingo alina PhD alina amasomero singa ekintu kyabwe nekibasuulirawo dda nze sijogeko sinza kudifendinga sente zakuba bupopula ono omuvuka wa New Vision bwakuba nendifendinga sente eza radio zebabbye abanyampiseki eswaga nendifendinga sente
ez'okusomesa abaana ezitaliiyo nze mutani wa mirundi singa nakibalekerawo dda kati tibo abantu ba bulijjo bo baggwe naye nga yanyampisa eswaga eyabba sente za leediyo yali ku faamu ye afuuwa mikka yakoze n'ekizimbe mu Kampala. This is where I disagree with Miyingo. You have a PhD, you have your schools, call it a day. Balekera obujozi bwabwe babawunyire lwaki gwe okwata enagisi enagisi yono omulenzi gye yatadde mu education yegifuulira ddala nga faamu ye abantu bonna bagobeddwa mu education babakaaba. People talk to us, people talk to their people nti buli muntu yenna yakolanga tendable education omulenzi oyo yagitwala omulenzi mumuleka gyewo enagisi ye resign. Yes, I told my brother Miyingo because we belong to the same monkey clan. Nedda lwaki gwobonaabona ng'ono omulenzi ye ajja n'atwala ssente ye n'ateekawo enagisi ye lwaki gwe enagisi gwogiyoolawo? Resign. I've been out of government for 7 years. I'm enjoying. Sibeeranga ku mwavu, family yaffe temuli mwavu. Twayinza kujinjoogera kunjooga bwe tumujjana nga tumuteeka jawo embwa yagamba oyo omulenzi yagamba eyo embwa mugijjewo mpisewo sente zakagamba Nalweyiso kati embwa yalwala lebizi embwa yalwala lebizi ekulumye mulenzi gwe eruma buli omu alina okufa. Nalweyiso tosobola n'ennaku ezo pulezidenti yamwandikira ebbaluwa ampe sente zange ebbaluwa yagikwata bukwasi nagiwa omuntu omulala nenkwata Nalweyiso mu ngalo ba sente zakutteko omukufaafa. Have the courage, have the urge nti obujozi bwe buyitirira mu bukube bajja naki baali balina kibalo oyo omuvubuka waliwo kano akajja kawunya oluwumu kadipitala disi nawo kakawala wazijjawo be bakuttire wano kakati mu bunaabanga gurupu eno temugimanyi kakati Kadaga era bamulumbye Kadaga babadde bakoze pulaani bweti omwana oyo bamuvuze ne bamuleeta mu Kampala gwe bajje Masaka nga bagenda muwa miliyoni anga so musi babiri miliyoni 2 if the deal went through yabadde ajja kuyingira naye omusirikale yabadde agenda okumuyingiza teyakoze teyabaddewo yefu Kadaga singa akolosiya agubaddemu ne mutuga nti akulo aguvuddemu ne muteeka akulanda house arrest miso can help you but I cannot help you when akulo is not under house arrest nga nesimu muzimu gyeko. One, oli yabadde alina okubayingiza omulambo omutwe gutuuke mu ofisi ya Kadaga teyabaddewo. Kati ono omwana yaleese omutwe guyingidde wani baali mukutte beyazze nabo ne bajja ne baaza omutwe nga guli mu ofisi yani whether Kadaga is there or not. Omwana n'alumiriza olwo Kadaga yali babadde bamaze n'okugula ku televisioni zaabwe obudde bagenda kulaga Kadaga ng'ali mu ssabo ebusoga bagenda kulaga Kadaga nga omusawo musoga amulumiriza bagenda okuga Kadaga ng'alambula ebigwa by'ebusoga babadde bamaze okusasula ssente. Ekyawonyeza Kadaga eki nti omusajja omuserikale eyabadde alina okubeerawo ayingize omutwe teyabaddewo bo babadde bamaze. The moment Kadaga would be now denied platform in the media, in their own paid media. Kakati amagezi gaabwe okuva balina plan B bwe batuula wansi bagamba if this man is arrested what do we do? One, eliminate him. I've been told by my sources in security ti kamera omwana oyo taliiko kamera za parliament ate nga gwe bakute n'omutwe taliiko wabula ku footage taliiko obusiru why nti bakozesa abantu abasiru tebalina nakyo intellect. The question will be kuba bo bamanyi teri ajja kubuuza retrieve the parliamentary cameras bo bakimanyi akulu
akulo ku luno ya working parallel nze nali bayambe naye akulo bwakubeeramu kati kaninda akulo mulage data akulajja kudduka nga mazo gwonono musango kakati it is said that the cameras don't show this man omulezi taliimu kubanga obusiru bwabwe bategedde nti baba bamukutte tulina plan B erezimu kakati ate bo ne beerabira ne babuuza nti ani asobola okwerezinga omuntu ono kitegeeza ali mu lumu ya poliisi bakyo batamanyi when they are reasoning tebaliisoninga tebalina bantu b'amagezi abagezi babagoba ne basigaza obujoze bwabwe ne recruitment bakusanye tribalism ne nepotism not gundi actually kubanga akubuliza singa nsanga nga ndi musajja mwoki wa tanulu y'amataffaali nayokereza tanulu y'amataffaali ya mutwalo gumu nensanga bagabye mu kiro kimu can I look for boda people noonya ayina ki ayina kanta oba ayina fuso tipa etwala 15,000 oba 2,200 but when it comes to a whole tanulu erimu bricks omutwalo gumu where do I ani abayabye abayowe motoka ennene an intelligent man like me ntegeera ti ono omusajja ayina yabadde ayina kujja mirundi eki kubanga ogusooka batamukwata tayinza kuba nakamotoka kasomba busomba kituufu tanulu ya mutwalo gumu tu yabadde ayina manipawa y'amaanyi nti bwebala oleetwala 15,000 yadde ayina manipawa esobola ogitika within a very short time kati awo ngenda mu bakugu gyojja abatikka amatafaali kakati if it is true that the cameras around the parliament tezakutte mwana ono muba mwesse ebyo mubigamba akulo nga finally okujjako nga media tekijjeeyo but if you have a sober media etali mafia media ne bamala bakijjayo nti ku kamera zammwe president n'abayita Museveni n'abaga nti mundage ku kamera zammwe ekyabaddewo lwaki omwana taliimu was there no electricity at that time kakati mmwe kyemwerabira tugenda bugenzi mu luumu eri emonitaringa kamera zino ne tubuuza ani yabaddewo ku budde obwo and who has this capacity of erasing tubakwata obusiru bwabwe olw'obwongo bwabwe bamanyi nti media tejja bibuuza anti otugamba media ngule kati enabikoleeta nga ngule njagala agijjeko njagala wabeewo agijjeko muyingize kabuli mu nnaku 3 kati natabuka ddamu mugijjeko kaliisa namutabukira ne muviira siriddayo bamulimba biliyoni 10 ne bagenda nazo nabaga nti ewa Ssenyonga okujjako nga kitanga omugenzi Yohana mirundi yafe emyaka 2 asabira wa Ssenyonga siriddayo kusanyusa abasajja bano tigwezanyiza mu TV yo kakati Ssenyonga bamuwaaki obuwunga bwaggwayo bwe yali ajja mu National Task Force bwe yagabiranga abantu abayala tebaliiwo babujjanga eri n'abugabira abantu aleeta Kalolo okulutu bamukubye Kalolo okulutu bamukubye kati Ssenyonga agabaki I looked at him nali muyamba omukolera mbwe nja kudda kompita nga tubaganira mu studio tubaganira ne mu church nga nzije kukola ki oyizo kuba omusumba mukuba nga ampita alabe nti wabeewo amalagira nti tulagidde ewange siragirwa teri agenda even if the president tells me tiddayo nzikiriza nenkuba omuntu oluyi nendeka nga n'ebyuma mbyono n'ategeera ne bamugamba nti oli musajja w'omulalu naye nga nkikoze omusajja yaganye ngana mbugere I can refuse polite ngende n'oli engoma evugira mu NBS tekiribeerawo kakati nkugamba nti bano baba bakola ebintu bali guided ne perception erongo perception after all who is going to raise these issues when somebody raises these issues bebe mmengo kabaka talaba omukamwa bw'okyogerako bw'ayogera ekigambo kiba kiyisemu akula James bankwatangako akolankwatangako ne muttira n'abaana be ye yennyini n'ennyumba zazimbye ekira tasigazako yadde ttafaali banadduka akulo nankwatako nanereegamu
akulo n'ennyumba zazimbye tasigazako yatitta oba abantu bano muzeeyi babatomeza oba okuba waaki kati omusumba omulamba okumuyola ayinza okuba nga bamugira bamutomeza bamanyi nti yo maafiya ejja kunyigiriza gwe oleme kwogera nti mafia nga bo bwe balya mafia media tejja kuraisinga issues ti if today the president whom I trust si minister wa internal affairs babafuga if the president today gayagenda mu byuma endateti akibere mu byuma ababuuze ti omwana oyo eyaleese omutwe mu kamera aliwa nga simulaba owulire who was there at that time olwokuba omugole masanze ge gavudde kuki ogayoola kyenkugambye nti baba baliizoninga beerabira nedda the arrogant bakimanyi tewali ejja kubuuza bibuuzo ebyo tewali ejja kubuuza fundamental questions ejja kubeera taken by mutwe kubanga bo bagamba tulina media tulina ekyekola media yammwe amwe ku media mbulirako olupapula lw'amawulire oluyinako leadership ya sendemeka y'abantu bameka genda okibere there's a newspaper in Uganda ina ku social media abantu ezo zo byagaana ebi temuyinako yobola bagala controlling abali eno ku social media be byabwe byagaana more influential important than all your newspapers combined temuyinako bantu lwaki muzeeyi bano balowooza tibwokwata media n'ogiwa ssente abantu tebalina bwongo bukolaki bulowooza nti omukazi gwe mwakamala okulwanyisa museeke n'abawangula kati mumuleetera omutwe mu mawulire nti kaka iso is investigating mu monitor covid money kakati kyebagobo tokimanyi baagala kaka alimba abantu nti iso is investigating covid money no it should be parliament kati amagezi gaabwe bagamba parliament ate lwaki ebuuliriza nga ne kaka abuuliriza nedda fe abaganda tugamba baagala kirekera oli akitte bwe mulabanga amawulire g'abantu abo nti monita ekubye kaka investigates is kaka who is kaka is kaka nodita geno bwe yabuuliriza ku one movie timwali mufunye ey'ekintu yagamba bataka wa movie oba report yazileta ne bazituulira yagamba ngawe kaka Yeso does not have any powers to investigate crime and take the report to the state attorney or DPP. Yeso is answerable to the Minister of Security to alert the president. Okujjako mu America where the director of CIA meets the president on a daily basis. Eyawano tiina bweri kaka talina kyali kaka alipotingawo ewa PPS amukolera appointment aina ku reporting our minister. This is one of the weaknesses President Museveni ye muyekera wadde bino tabikkiriza naye it would be mandatory for the president to meet the head of CIA like in America, like to here. Tell you what is likely to happen tomorrow. Kati olwokuba Museveni akimanyi nti ezo enseke zazibikira tabalaba, he gets information from somewhere else. How can you say Tinyefunza is a coordinator of intelligence atenga owa ESO n'owa ISO betukirwa president kati Tinyefunza akola mulimu ki ekifo uli abagala kiwa mukwano go Kayihura Songa Obote coordinator Obote ye yaina special branch. The president of Uganda had to meet the director of special branch every day. Kakati era kyobola n'Obote bamukuba lwaki General Service Unit bali bagiwambi yali yaabwe ne Museveni bano ba mafia bawamba buli kitongole kyonna mbono tumujjewo tumuteeka wano akakasajja kanalijja kutta kalenzi gwe aikani jefu mirundi ejo amaze okugamba omukazi katuulamu yali mu public service muba nalijja kutta singoli wakajije mpunyuza akulya nalinjo bakalenzi gwe akalenzi ako kantama nnyo kajja kawunya olumu nga kadipitala disi kantutteko nekafuna sente bilioni 5 mulamu wako oyo nazikasasula nga hoteli yako tebagikozesezza nekatuma nsubuga nanga nti akasajja kategedde okayinako data milioni 5 nenjogera nako nekaye jango ku national theatre nzikumbuka nkwata nalinjo bankuto gwawona gwakubi kasajja gwawona gwakubi
nja bankwasa omutwe kakomyewo ogwokubiri kagenze mu NBS gijjeko tumwebaze joko pologulamu yange mubwe bakube bakwasa omutwe bakube oliyitira Kongo obujozo obwo sinze gamba okubba sikugamba nga kukubba kakati bayina obujozo obwo nekande kankuba mawulire bayisenyera bamukebera omutwe nako bajja babakasizewo jagala kumanya muzee so therefore kati ebintu ebyo bino okutegeera nti tebayina magezi gaweeyinga nakutunula mu bye bazzaako museeke n'abawangula mutuulamu lirakisi kiriba kyerabire naye kakati era abantu baligambye ti omukazi gwe nankabiro kakati omanyi lwaki nankabiro bajja muttira bwerere nankabiro I cannot believe there is a Muganda ne bwafa kyakula Ganda nga nankabiro si Muganda kyakula Ganda there is no Muganda who can connive with somebody na mutera mu mutugwa bamukwate bamusibe for nothing mbadde nkibuulira mama wange ngenze wa mama wange kumacha ne mugamba mama nkubulire bana abantu betukoleramu si Baganda omuganda atya nnyo okukola omuntu ekibi waayo akolima waliwo omuteeko mbakubye nakolima tetuliddamu nja kulaba ko nalweso mu kagaali k'abalema ng'akaddiye naye ng'aleese 5 billion ezangobesa muteego bwatali busasule guli kwata abaana n'abazzukulu njagala kulireetinga muzeeyi ekintu kino abaganda tutya nnyo omuteego kakati tolowooza nti nankabirwa bano gwe bakozesa okuba kadaga nga bamulimbye nti alibeera sipiika nankabiro mu bino ebyokuleeta omutwe gw'omuntu taliimu naye ng'ate bwe kigwawo public yeeyanguwa mangu okutegeera nti nankabirwa yakoze eki kubanga wabaddewo obukugu bano bo beekwese bali ku faamu zaabwe bafuuwa mikka kano ka gurupu k'abafere ko kali mu Serena kekukumye bwe kati ko tekalabwa bayinza n'okuweereza message oyinza omukuba fere ng'aweereza message kadaga yawonye topasinga ekinanga kati abo bannankabirwa n'abasoga bannamuganza namuganza tosobola kukwata musoga munne namuganza muweereza talina kapasite ekwata mutwe gwa musoga gwa mwana basibe kadaga naye bwebekukuma bwe bati bo bekukumye ku faamu zaabwe abakabinjako abeeyita abalokola abatali kakati bo tebalabwa bati tebasoga baleeta nalweso bati nga ye yeekukumi nannyini nsi yeekukumi ayagala 5 billion embwa gye wayita embwa yalwala lebizi tokubwangako nga bwokubiddwa tokubwangako mulebutulewo okola evaluation kulireetinga muzeeyi tulewo okola evaluation wali okubiddwako wali ofunye ebizibu nga byenkuleetedde kundeereegamu ate ddamu nneereegemu nkuleetera ebizibu ebirala buli onneereegamu nze nakusookayo buli onneereegamu kakati that's what we are discussing. Njagala kulireetinga muzeeyi ebintu bino bano abatta abantu mu malwaliro tolowooza nti ekikolwa kino kifaanagana nabo abajja mu patisi mu mugondi omuntu ava ati eri n'omutwe ogutalina kiwuduwudu nti omuntu okulowooza okutta omuntu omu agobese kadaaga why do you believe ti kyekimujjira ku mutwe lwaki si mutwe gwa mbuzi si mubaazi wante lwaki si mutwe gwante gwoleeta why don't you believe in poisoning kadaga kadaga yawona obutwa era president n'atuula naye neyali abumuwadde eyawa kadaga obutwa amanyiddwa ne president yamumanyi ne kadaga amumanyi kakati kyenkubuuza nti omuntu kyamanyi kyakola nti wano ku mulembe gwa Amin abasajja ba Amin bwe battanga abantu nga babasuula nammanga what happened mu 85 former Ugandan Army funa batta abafedemu musanvu babajampije ne babatta they were dumped at Nammanga ensi neetegeera nti bano bajasi ba Amin why the dumping place at Amin during Amin's time was at Nammanga so when these people came back abafuna unzi Moses Ejo was chief front they buried their victims at Nammanga so we came to know that bano bebali yes nenkugamba nti yali president wa gundi wa Russia wa Soviet Union bamuyitanga Brezhnev yagenda e New Delhi ebuyindi
bava ku airport ne Indira Gandhi ne balaba abafuka ku bisenge by'ebizimbe namugamba Brezhnev namugamba naye abayindi mufuka nnyo kati baba abafuka ku bisenge kubanga obukyafu gundi yabuleeta ani ono musajja Gandhi nti mukyafuwaze ekitundu abazungu badduke passive resistance n'okulunda emisota kakati Brezhnev gundi nakkiriza Gandhi kakati abakulembeze babagamba you return somebody's visit nawe omukyalira kakati Indira Gandhi visit the Soviet Union in Moscow baba ku international airport ne balaba afuka ku kisenge Indira Gandhi n'agamba Brezhnev nti olaba wagamba fa abayindi ffe tuva ku bisenge oyo webuyindi konvoyi neyimirira ne bakwata omusajja afuka ku kisenge Moscow era bakwata muyindi kakati abasajja bano ekibawemula ebikolwa byabwe bifaanagana biringa mu kutta abantu mpulira. This is why abattira abantu mu malwaliro abatunda organs abakola ki era bo ekyokutta omuntu mwe mukitya bo baadiringa dda nakyo bamanyi okubakuulamu ebintu atula n'abasawo b'emulago mumuwulira nga abagamba tebalina kye batyamu mpulira. abaana 19 abakazi baafanga buli mwezi kubatta kubajjamu organs ne bagamba nti abantu mwesane Uganda beetomeranga baasi ne zeetomera waliwo baasi empya waliwo garaji empya kutta abantu mpulira. kakati bateereko obutambi bubiri obukwata ku basajja abo bategeere nti ng'abajaasi obutambi obubaanika nti this is era bo balowooleza mu kutta mpulira. era bwe kye balowoolezaamu politikisi waabwe atambulira ku malisi atambulira mu butemutemu ate nvumye Museveni akasajja ako ne kagamba omukazi eyali permanent secretary tomuwa omusaayi I want to gwe nali ngenda kutta singa oli wakajiji weebase kasajjako nali byenyondo nenkuttira tumukunde n'alimba kano you know waliwo omukyala mukwano gwange anaye baamukuba president yamujja mu British High Commission n'amuleeta baamukuba aliwo atudde that woman bamuyita batya mkyalaani buli ajjeewa Museveni alina gurupu emukuba n'afuluma asigazza ani kati omukazi yaliko omulimu bamusotola sente nawo bannannyini nsi abagirwanirira abako abaki naye omuka omulimu omwajoga mbw ajja kufuuka nga toyina gwoyita tukunga abantu n'odduka bakuba n'abaserikale bennyini tebakwagala bakuba omuntu ogwo ne bagwasa babazokanga n'akuwaka bwali kakati omukazi oyo bamuyita ne babinaka mukyala babinaka pulezidenti yamusanga ku British High Commission n'amuleeta mu State House ne wabaawo kanoni abagamba abo bakanoni b'omu muliro abatali bakanoni ba Sevedis si kanoni Lubondo eyo kanoni Lubondo ye kanoni musajja mulokole abalaba mu muliro kinaledi down n'angamba mirundi onywa omwenge naye ojja tufaako n'afukamira n'agamba ku mwenge n'enguvaako kanoni Lubondo ono ate ye mubi nnyo kasajja kajoozi nnyo kali mu State House omwo kanoni ako kabba buli wamu kagenda ne kafukula wano ne keyambisa kanoni nali nkalinze nabaterawo gundi hotline nenkalinda nkawujje naye tekajja nze baali bamanyi nti nkawujje nkakwati toyi n'obwakanoni bwako tekajja nga baagala n'oyo omulenzi tumwebaze eyo balwanyisa omukaaba bamuyita muwonge nga baagala tumwebaze yabaawulira tumwebaze neyefuula omwegezi wa pulezidenti naye kalenzi gwenkukubye tumwebaze nkukubye bye mwalaali bidde ddala naye nja kusindula tetujja kusirika nga tewali yasindudde munne kudduka ndirabako tumwebaze ngadduka nga buwooteri bwe bukutta omuliro siri musonyiwa tumwebaze tumwebaze yanwanyisa nnyo tumwebaze naneereegamu wano wemufundiriza wano asigalidde ekintu kimu bazungu mukwata oba kudduka ate njagenda nemukalulu ewaabwe nekamwenge ngenda njagala omulenzi ono mukubire ddala ebbanja ly'omwenge liggwa namwenge njagala mukubire ddala okuva ewaabwe kakati nkugamba nti bano it is clear they are used to killing people for export they are used to killing
people to sell their organs. One of the maiden flights of Uganda Airlines yali yakutwala ebintu weeru bagitwala ennyonyi yagenda Mombasa mpulira nenkuba abachina wano nenkuba omupakistan mumuwulirize bulungi ng'ayogera minisita yamugamba genda ewange e Nairobi mu estate yange mubobeera minisita kyayina estate wanudde tujja kunoonya abantu bajja kunoonya omupakistan omuwulira ng'oli amugamba honorable namuga you go to my estate in Nairobi at that time nga bwe mbagamba tiffe nsobola okubuuza lwaki if it is true ti kamera teyakutte mwana ono ng'afuluma oba ng'ayigira bakijjeemu who was on duty, who was in charge, towona, who was in the control room, towona mpulira era ffe tujja mufuna tumutereke mu bitabo wanudde ali bolooga abamutumu wanudde ejja kubolooga abamutumu wetujjidde muzeeyi nga waliwo n'ensonga y'emakirire tuwaddeko insight ebintu bino gwayinza okubyabusiro why can fire gut one building when I've told you nti tuli mu area of accountability they are targeting Kadaga because they know Parliament is going to investigate this money what they want to know tibateekawo a puppet waabwe but nedda sente za covid nazo tuziina mu details oliraba kadduka abantu bajja mwogera abantu mu radio Katwe bamenye yabba sente za covid mu education bamenye yazizanyawa bamenye yazibba mu malwaliro radio Katwe document nje abantu beje nga ekyenyeje kivudde mu mazzi you better account now because you cannot be in power there is no rise and rise or permanent and permanent there is gravity there is political gravity bali beerako no balabanga bakaddiyo n'amadookoli gaabwe kakati oyo eyatwala ssente z'abatakisi n'akuba butoda n'agijjawo kati ate baminisita ate bateesa kuzzaawo ekibiina kya takisi omusajja oyo yalowoozaako ng'akuba butoda there will be a need to restore butoda nga waali obote bwe yali akuba obwakabaka yalowoozaako nti buliddawo ono omuvubuka w'emmengo omanyi kyakoze ajjeeyo emmotoka n'agibalaga nti mu bintu byonna ekibadde kisigadde wa Museveni kitumubanja kino kigalagala kakati kitegeeza tekyalina kyabanja Museveni kubanga lwaki teyasaba galagala nga Museveni yakajja nga tennakaddiwa na myaka 34 kakati ono omuvubuka gye yeggalidde mu butabala bwe the only thing that has been remaining with Museveni is this galagala. And if the Baganda of 50 is bought a brand new, why do you want to bring a galagala? Ajibireka abantu katategedde nti ebintu ebirina value byonna biweddeyo byabadde abanja byonna bibawadde akijjeeyo ne galubindize n'atategeera kati gwe kitegeeza nti wokwatira ekimotoka ekikadde kiramusaako n'okijjayo nga Museveni kyasigaye nono omulangira atalina kyakola yagenda ewa sekandi bwagenze kuba nebakubira esimu mumube empale mugimujje mumube empale wasa adduke nga yokutte wakati ani gwagulira empale bwatutte omuntu wa sekandi kuba bamuguze singa bamuzingire ne bempale ne bagijjamu kakati abantu abasinga obungi they don't know how to plan things okujjayo ekimotoka kino kyabadde ensobi kitegeeza nti all of these variable things that Uganda was demanding from government biweddeyo over. The only thing is galagala at a time of elections. This is when we would expect you we would expect you to demand the final things because of the indications this can be Museveni's slap. Chobola na bano balwanagana buli institution ejikuba bebakata to be possible success of Museveni. Nabano chibali bali mukuba nti wabanga omuntu ayinza sigalawo bali mu succession timirundi tumutte
nalwala embwa yalwala oyo omuko yagoba embwa nerwala lebizi agitanga n'alaba bwe mubanga mwagala okulaba olunaku lwe muligenda if you want to shorten your days in government if you want omanye envunza angezi envunza eyingira ekigere nga tewali agiwulidde gwazeba detective envunza but the problem of a jiga is to start sucking blood and expanding wegitegerera ng'enyigiriza omubiri bwemuligezaako ne mutta omuntu wano ne mugezaako ne bukya ku makya ne balaba omuntu oba mulambo gwolitegerera okulaba abadduka olisanga omusajja nga ku faamu kwe bamusanze nga yeebagadde seddume y'ente yemwanguya ate bino bintu biri mu tribalism omwami oyo eyaleeta baasi ze n'atugoba mu gavumenti mu Kampala omu ku basajja baali batusiiza takisi obungi yali mugisa lireete tukayiwula ezo yazimusasula obujozi bwokka yaleeta bujozi bwokka ne muga muganda muzeeyi leka kulumba batakisi kati n'omuganda nti tambula mu paaka tambula mu kibuga nga tulina basirikale tayinza kulinnyayo tasobola kulinya bano bakasayija tebakyasobola kubamba ati kasayija bagambye ono omukazi wa monitoring gundi gwe bakubye ewaabwe mmole mbwe ateekawo monitoring team emonitoring layer mbwe layer bagibbeko lwa monitoring why didn't you start monitoring layer before Museveni brought this money zikwateko olabye batwala kasayija nga n'empale terinnya kasayija takyasobola kugoba mbaata anoonya kumukuba kumuttira wano bwereere sente z'abalema okubba ezo muzeesonyiwe mu nsi mulimu omukazi gweweesonyiwa mu nsi weesonyiwa abakazi Katonda yatonda abakazi bangi mwannyoko mwesonyiwa omuntu gw'olinako oluganda mwesonyiwe you play around with that sente zaliyo kasayija kati ate gundi yadduka bahati kati baleeta kasayija tosobola nagoba mbaata you Kasayija, you accept that this woman in Mole, because in the Ministry of Economic and Monetary, let her put up with him to monetary money, the $400 million, and she, nkuteka ku video, Kasayija, nkuteka ku video, boli tuke bunyolo mu mpale hoima. Olibulira Kasayija bali fuluma Kampala alikiya mu binnya bya mmere kwata kusendeza amasanyazo olabe nkolage mu bantu ng'oteesa ne mmole bwe bamutwala atakyasobola kugoba mbaata njagala kutegera mzee ekibookese Makerere ya accountability but they are fools wajja kuteekebwawo commission because for them they know nti the president has directed probing, auditing, has put up a different case, a different team above Nakalem. Has also appointed a year, a new attorney, a new bond. Never babazanyisa bayigi. Bajja mukwata. Ono omwana oyo omujozi. Yakolera mu ofisi ya Igigi. Ani ya billion ensanvu. Zebawa abayiso. Genda omufamily kalenji gwenku benku malewu benejo benempale nji kwambulemu. Ate nagamba nalweyesu oba ayagala oba tayagala oba akaddiye ng'akyali muto yakwata 5 billion naziwa oyo omuko zezangobya that money bajja kuzindekera ewange olunaku lumu ndiraba nalweyesu ne bwali bakaddiye ng'ali mu kagaali k'abalema nga ssente bazireese you sacked me you subjected me to humiliative ne munkuba ne mawulire ndi mulalu because of the man wanted to take a 5 billion mujja kuzireeta if we don't bring this money we shall surrender this case to the second generation bujja kufuuka muteego bwe bataliteeta sente zankubye the contentious issue omulenzi oyo n'obujeruzi bwe enampita embwa kuluna ajja kulaba embwa that money must be brought to me it costed my job it costed my political career it costed my dignity nalweso one day ndi mulabako ewaffe amushuwa ne bwoli bali mu kagaali k'abalema nga sente zeyawomu omulenzi yazireese nalweso bring the money
njagala ndaka abantu bano ti okukyokakyoka abantu bayige singa tufunayo ba mirundi 10 abasomesa ne Kadaga naye njagala mugamba ampe siringi 10 ezi nze nsuule eddalu yabaddaala esomu si mwana ondo 10 ezi aziwanduleko eddusu mukusuulire agende ng'ayogera nze nalagira okutta omutwe bamusibe wako enjegere 10 ezi njagala Kadaga ampe 10 ezi mbasuulire omuntu eddalu wano ezo ziva ku kiziva ku musaala gwe ziva ku magoba gwe zina kuvaawa mbalageko Kadaga azimpe mbalageko 13 zafulwe Kadaga yemusomi agenda kwebasa Yesu yabaddewa ebyewamwe bye byakuyambye ono n'atajja gwe babadde bagenda naye nze akwate 10 ezi ndyoke omuzimu nkwata ayogera umuleete ku palamenti umukube ebigo mwenda ayogere tinze nalagira omuleezi oyo okutta omuntu bano bano bemukwata musomi Bukedde naako basomi bakutte sente totubuulira akasajja gwe akakasajja ka Bukedde lya misleading lya working closely mulimu omuwala mu Bukedde bamuyita Ziribaggwa yatabula story akolagana n'abasaidi akolagana naakolo these are misleading stories I know the story and I revealed the story at an appropriate time. Kakati bakubira akalango kali bakubira obutambi bubiri akomusajja nga ateesa Pakistan Pakistan yadduka atya wano minister yamugamba gende ewange mu state ya Nairobi kandi mugamba nti ate omutwe abasajja abaali lwaki abalodde tebakyafa baleeta mpekeki we want an explanation from Minister of Health lwaki abakazi ab'embuto tebakyafa nga bazaala what had happened abakazi batuuka ku 20 a month. Poliisi ogiwolereza nnyo naye yali tubuulidde lwaki tekyalipootinga bubenje lwakuba poliisi yo giwolereza nnyo muzeeyi buli kaseera ngimanyi bagikola ki n'abamagye bwe nabo baalize ne batubuulira ekikendezo obubenje n'abamagye bwe baabeyambisizza okugenda okunoonya ono omusajja wa UPC eyatunda ekibiina tatundanga kibiina ne bw'aba yakitunda let me tell you teri muntu akkirizibwa kutunda kibiina ekiziyirigo ne bwe entayiza ganti yatunda ekibiina ne bwoleta lisiiti ebyo bya busiru endagaano eriruddawo eyo endagaano eba feeri kubanga kibanoonyaamu ti ekibiina yagula kigule ti omukazi wakutte mukwate ekizire ne bwenjaga nze kakati nabagezesezza aba gavumenti I bought a party nina party. Are you serious? Yes. Waguze nga bakyalwanira kino waliwo obubiina nga 30 Lugunda bwe yateekawo tabuwa ssente yabwerabira dda wakaguze bawulira mbu ssente gundi aziridde olwaleero abaana bange bandiitidde bajjo musonyi bajja agambye si bajjo si papa agambye si yakubye amasasi poliisi yagakubye si papa nkusonyi abaana bange bamuleese bamulese nanyenyola nasinakuba amasasi naye bampayiriza buwayiriza nene mbuuza oli wa Bobi Wine ekyo takigetaje wa movement naye si papa Zaini hambowe ne musonyiwa it is up to the police. Yes, it could be that they are maligning him. Lwaki era ye? Why the questions we should ask, why is he? Baba why is he? Kati abaana kitatta bye yakuba baavudde ne bawakanya okuteebwa kwa kitatta naye bwe bategeera nti kitatta bagenda muta bagamba batya mbu poliisi yagenza okukyali abaana kitatta ne mbagamba baali baddola abatakula balinga buto obwana obulanga sabbuuni abaana bazzukulu bange bagamba daddi tuleete ku sabbuuni ne mbugamba edda tebukula mwetembulaba tebuva mu bbaafu emyaka 10 olanga ekitole kimu ekya sabbuuni omwana akiranga omutakula kati sabbuuni kamugulya baali kiri kirango bakirikodinga muzeeyi yakirikodinga tebali mindful kafinoloni dawa kweli no national olaba kologeti bwe bazanye ebirango ebyenjawulo babudeti buli kaseera bakyapudetinga nereza gamba nti sabbuuni geisha obwana obwali mu bbaafu nga bunaaba bwe bwana bwe bumu kakati abantu zokulu bange ne bagamba nti oyo sabbuuni temumunaaba